amunanudde baba. Okuddibwamu kw'emipiira gy'amasaza mu mwaka gwa 2004 yali ssuula mpya yali egguddwayo eri abantu abanyumirwa emipiira gino, era kasita gyatandika gitya abawagizi emirere ne bawawula abeeyambisa engoma nga bawagira ne bazireega, ate nga n'abakuba akalulu ku bisaawe baali bulindaala okukattukiza obuto. Emyaka bwe gyajja gye ddiriŋŋana n'omuwendo gw'abawagizi kwe kutandika okwekubisaamu, kubanga bangi baali bakwatiddwa ekinyegenyege olw'amasaza ge basibukamu okutandika okukira ku malala mu ngeri y'okuwangula ebikopo. Bangi baakizuula nti amasaza gaabwe bwe gaba gaakukomba ku kikopo kino bateekeddwa okukyusa mu ngeri gye bawagiramu, era agamu ku magezi ge baasala kwe kwongera okwekunga mu bungi ne beeyiwa ku bisaawe bawagira amasaza gaabwe mu ngeri y'okuzzaamu abazannyi amaanyi. Empagira eyongeddwamu obukodyeze yeeyambisibwa mu masaza ag'enjawulo omuli n'okujanjawaza nga bawagira bayita mu kusinza ebyobuwangwa, eddiini, okuzina akadodi, ssaako okukozesa ebivuga n'ebintu ebiwuniikiriza mu ngeri y'okutiisa amasaza amalala. Olwo wamma gw'omupiira abaana ba Nambi ne bongera okugweyagaliramu. Jjajja Ddungu yaliko, tulinda bamweyana ne Kayisajja buwanguzi bugenze buddu. Nze mukongozi wono twagala goolo 2-1 yesinga okuluma. Enkola eyongeddwamu ebirungo mu mpagira y'emipiira gy'amasaza esinga kweyoleka nnyo abawagizi b'essaza Buddo, era buli mupiira kwe babeera ebbugumu libeera ly'amaanyi oba kye muyinza okuyita vibe ng'enjogera y'ennaku zino, era empagira bw'etyo etandise okukopebwa amasaza amalala ekyongera ku muwendo gw'abawagizi ku bisaawe. Twaze n'amayembe 7-3 Busire erina obuyembe 4. Tugenda kugikuba ne basi ziyimirira okuva Erukaya paka mu Nammanve. Abakadde tukole tutya naffe twesitudde tuwagire Buddo. Awatali kubuusabuusa emipiira gy'amasaza gye gisinga okukuŋŋaanya abawagizi abangi mu mupiira gw'e Uganda, era omupiira nakati ogukyali mu byafaayo olw'okukuŋŋaanya abawagizi abangi gwe gwali wakati wa Buddo ne Ssingo mu mwaka gwa 2015. Ekimu 2 3 4. Oh my God! Ekimu ku bisinza okusikula obuwagizi bw'omupiira gw'amasaza kwe kubeerawo kw'emikutu gy'ebyempuliziganya emitongole egy'Obwakabaka okuli BBS Telefina ne CBS FM, ng'emipiira gino gibeera giweerezebwa butereevu ku mpewo ekiyamba abawagizi b'emipiira gino okugigoberera ne bwe baba tebagenze ku bisaawe. Patrick Sembajjo nga ye ssenkulu wa BBS Telefina agamba ekimu ku byatandisaawo Telefina kwe kutuusa eddoboozi n'ekifaananyi eri abantu ba Kabaka, era okuweereza obutereevu emipiira gy'amasaza kimu ku buweereza buno. Empiira gye twasooka okulaga abantu bagijjumbira nnyo, ate ekirala nga bw'omanyi nti CBS yali eweereza ddoboozi, so abantu ba Kabaka baayagalanga okumanya ebigenda mu maaso bingi ebibeera mu kisaawe, baagala okulaba ku bazannyi, kooki, goolo bagiterebe batya, so baafuna omukisa omulundi guno okulaba nga bafuna byombi, eddoboozi n'ekifaananyi. Inginiya Sembajjo akkiriza nti Telefina okuweereza emipiira gino obutereevu kyongedde ky'amaanyi ku kweyongerako abawagizi ku bisaawe n'abalala abagigoberera nga basinziira mu bitundu gye babeera. Tugenza okulaba nga abazannyi bangi beeyongedde, abamu okulabibwa ttiimu ezaffe eza wano nga ez'amaanyi ziri mu Premier League. Waliwo abasobodde okugenda ebweru bazannye omupiira ogw'ensimbi. Kyendowooza ebyo byonna bivudde ku tofaali BBS byegasse ku masaza. Sembajjo agamba abantu bangi abalabye abazannyi b'amasaza ne babeegomba okubatwala ku ttiimu zaabwe, wabula ng'obutambi balina okubalondoolerako beesanga nga balina kubufuna ku BBS Telefina. Aba agents bangi batutuukirira okulaba nga tubawa ku butambi obwo, okulaba engeri ki gye bayinza okonvisingamu oba okulaba abantu abo engeri gye bakolamu. Kyendowooza nti kiyambye kisooka okuteekawo emirimu. Abazannyi bangi bafunye ssente, ate bafuna ssente ezo nabo beekulaakulanya nga bo bennyini n'okuyamba abantu baabwe. Kitegeerekese nti amasaza g'omulundi guno gaakuweerezebwa mu ngeri nnyingi omuli okweyambisa ennyo omutimbagano. Amasaza gonna gafuna omukisa okulagibwa okwongera ku bimu eby'omulembe n'enteekateeka endala. Obuwagizi mu mipiira gy'amasaza buli mwaka bwekubisa olwa buli muntu okwagala okusitula essaza lye, era n'omulundi guno bangi beesunze okuyimirirawo n'amasaza gaabwe. Ronald Kitanda, BBS Telefina, ageesigika.